kyo basebo ne bannyaba abali eyo nsaba alina obuyambi bwonna ajje Luwero atuyambe twe tuli ne Luwero waliyo abaliko obulemu bangi bayitirivu naye nga bali mu mbeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Kale kati ndowooza ina tuwulira oba tulaba ikiri abaliko obulemu ku Luwero district. Ebizibu bye tusanga ng'abantu abaliko obulemu byo bingi kubanga tuba n'ekizibu kati nganze ekizibu n'okusibulukuka nina abaliko obulemu bangi naye basiiba naye nga balowooza nti kansala nze nnina obbafunira ekyokusibulukuka ate nga nange sijja kuba gitusomera mu maaso awo bwe tugendako mu bulamu bw'omuntu wazaalibwa oliko obulemu? Obulemu bwankwata nga ndi mwana muto nga nina emyaka 2. Wazaalibwa oli mulamu? Be baŋŋamba nazaalibwa ndi mulamu buno oba polio. Polio eyantusaako obulemu naye nembeerawo mpola mu bulamu paka wenkuza okukola ki kyokka oli musanyufu kyensinga okwagalako munnaye kati nkole ki nze ebyokuddawo nti neekubagize olw'okuba ndiko obulemu kuba tekigenda kunzigwako leero ngenda kibeeramu obulamu bwange bwonna ku myaka 2 nenkula nagenda otegeera nze nga ndiko obulemu nga ntambuza omiggo nengitambuza paka naye kati ntuuse ekiseera nga nezitoweredde nga sisobola kati sola tambuza miggo era nakola exercise kuba nali sagala kagaali naye ne bigaana nga nina kutuula mu kagaali era kati n'okukatuulamu bantuuzaamu buki era bwe magenda kutambula n'ofuna omuntu ow'amaanyi anansitula nanteeka mu ki nina okufuna omuntu nga w'amaanyi oba muvubuka w'amaanyi anannyambako akantuuzeemu ate era n'okkanzigyamu obulemu. Kati obadde okyambuulira wali eriwo wabeerera omuto emboozi wabeerera omuto ng'okula bakubuulidde ogenda okutegeera ng'otambuza miggo then okuva awo kyekyaddeeza kati okuva tebafaayoko ne bagamba nti oba omwana amagulu katugakole bantwalako omudwaliro ne bannongoosa olaba zino enkovwe ne bannongoosa nga bamanye ebigere bijja kukola ki kutereera naye era tebirina nnyo kye byatereera naye lwakuba kati awo wo nali ntambula nga sirina buzibu ate nga ndi muto nga sifa nayo naye obulemu bw'okula buli lw'okula ng'oliko obulemu nabwo bukula kuba kati wali nali muto siina na kyempulira naye kati okula n'engejja nga nezitoowerera kale nempulira ng'obulamu tebukola ki tebunnyanguira nnyo kati. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Mumaziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigoza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu kisiibo muno nasazeewo okujja nga nkyalira ku bantu bange. Bw'oba oli eyo ng'olina ky'osobola okubeera ng'oyambako naddala mu nsonga z'okusiibulula osobola okubeera ng'obanoonyako ku nnamba zaabwe ez'essimu bajja kuba bazikusomera. Olunaku olwaleero ndina omukyala Nusula ng'ono ye kansala w'Abalema mu kitundu ky'e Kalule Bombo Luwero district. Naye nga ebizibu bye basinkana nga bba Abalema bizibu bingi nnyo. Abakulembeze simanyi oba ensonga zino muzitunulamu naye ffe weetuli okubeera nti no story tuzibaleetera. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Aba Platinum Wellness Spa mbajjukiza nti weebali
okubeera nga bateekamu omusaayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Bannaffe abanakyo T-Hub bano bakugamba nti basala ku weight. Gwe ayagala okuba ng'okendeeza ku size bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga kuba omusajja kuba omukyala amajaani gaabwe oteeka mazzi ganyogoga. Omukyala eyakazaala weeralikidde nti omubiri guyinza obutaddawo bakuyambako okugufikisinga. Nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa okukulaba. Oli otya? Ndi bulungi oli otya eyo? Nje ndi abali ku HK Media babuuzeeko. Bannange abatulaba ku HK Media, salaamu aleikum warahmatullahi wabaraka. Nze Nnannyanzi Nusula, nga nze kansala omukyala akiikirira abaliko obulemu ku Luwero district. Ebizibu bye tusanga ng'abantu abaliko obulemu byo bingi. Kubanga tuba n'ekizibu kati nga nze. Ekizibu n'okusibulukuka nina abaliko obulemu bangi. Naye basiiba naye nga balowooza nti kansala nze nina obbafunira ekyokusibulukuka. Ate nga nange sikola ki? Sirina sisobola kuba nkikirira district namba. Sobola basapulayi nga nange era mba nina bbawaayo katono kensobodde. Nzereeti naalibadde najja dda kuba kati n'ekisibo kikino kibulako ennaku nga 15 okuggwaako. Twagala ebyokusibulukuka bannange tebalina, nange siina we mbajjira nti waawano. Ensonga endala gye nsanga nga nze kansala nina ekizibu, ndi mukyala aliko obulemu nga ntambula mu kagaali. Naye akagaali engeri gye nnina omubi kale nga ndi munene. Tebasobola kunvuga distance eri awo. Buli kimu kyonna, buli ssaawa yonna oba ngenda mu ddwaliro oba ngenda eyo mu kanso mpangisa mu mmotoka. That is very expensive. Era ng'obusente bwe mbufuna mu kanso. Kuba kati emmotoka tesobola kutwala n'ekomawo ekulinda. Emmotoka eyo kulinda olunaku esobola enkyajinga n'emitwalo 7 ng'ate alawensi yange gye nfuna ki ntono nnyo. Nsaba bannange abatulaba asobola okunzirukirira n'akamotoka konna oba katya bannyambe, kubanga nina obuzibu, nina okutambula district okulambula bannange abaliko obulemu. District y'e Luwero nene nnyo. Naye buli wonna wendaga mba mpangisa mu mmotoka. Kati gavumenti tebayambisaayo ku gundi ku allowances ngezo n'okubawaayo ku benefits ngezo ez'emmotoka. Bino ebya local government tebagaba mu mmotoka. Bino ebyokukyalo ebya LC. Kale ndi ku LC5 naye tebagabira ki? Mmotoka. Ate emmotoka nange kennyini gavumenti kansevinge njegulire. Naye ndi single mother. Nze maama, nze taata. Abaana bange mba njagala basome. Kati akasente ke nandifisiza ninga nti kangule emmotoka. Ate nkawa abaana ku ssomero school fees. Kati abatulaba bannange yenna alina obuyambi asobola otuyamba ng'abaliko obulemu b'Eluwero oba mu byokulya owadde okwambala. Abamu balina amataka ng'ekika kyabwe nga kyamuwa naye ng'alina awantu naye nga tasobola kuzimba nnyumba wadde ruumu emu bweti abeere mu nju yeeyo alinawo ettaka lye naye nga tasobola kugula mabaati, talina busobozi busobola kugula mabaati, talina busobozi busobola kugula bulooka, naye nga naye agamba kansala nnyamba. Ng'agamba kansala nnyamba ate nga nange siina we nsobola muyamba kuba nange tufuna kalawensi katono. N'olwekyo basebo ne bannyaba abali eyo nsaba alina obuyambi bwonna ajje Luwero atuyambe. Twe tuli ne Luwero waliyo abaliko obulemu bangi bayitirivu naye nga bali mu mbeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Kati ndowooza ina tuwulira oba tulaba osobola okubeera ng'otuviirayo. Ennamba y'omukyala ey'essimu ngikuwandiikiddewo wammanga awo osobola okuba ng'omunoonyaako. Sinakindi ejja kuba gitusomera maaso awo. Bwe tugendako mu bulamu bwo ng'omuntu wazaalibwa oliko obulemu?
obulemu bwankwata nga ndi mwana muto nga nina emyaka 2. Wazaalibwa oli mulamu? Be baŋŋamba nazaalibwa ndi mulamu buno oba polio. Polio eyantusaako obulemu. Naye ne mbeerawo mpola mpola mu bulamu paka wenkuza okukola ki? Kyokka oli musanyufu, kye nsinga okwagalako. Munnaye kati nkole ki? Nze ebyokuddawo nti neekubagize olw'okuba ndiko obulemu. Kuba tekigenda kunzigwako leero. Ngenda kibeeramu obulamu bwange bwonna. Kati nze ebyokwekubagiza nabivaako. Njagala bintwala butwazi mu maaso. Ku myaka 2 nenkula nagenda otegeera nze nga ndiko obulemu nga ntambuza omiggo. Nengitambuza paka. Naye kati ntuuse ekiseera nga nezitoweredde nga sisobola. Kati sobola tambuza miggo era nakola exercise kuba nali sagala kagaali. Naye ne bigaana nga nina kutuula mu kagaali. Era kati n'okukatuulamu bantuuzaamu buki. Era bwe magenda kutambula nina okufuna omuntu ow'amaanyi anansitula nanteeka mu ki? Nina okufuna omusajja omuntu nga w'amaanyi oba muvubuka w'amaanyi anannyambako akantuuzeemu ate era n'okkanzigyamu. That's nice. Omanyi ndi musanyufu lwa nsonga ndaba olina smile and that's very amazing. It's very rich of you. Mulimu abantu b'osisinkana kale ng'alina obulemu ku mubiri naye nga yeekubagiza ekyensuso kitegeera. Bannange nga yeekubagiza ng'obulamu bwe bwonna ali saadi ng'awulira ali saadi. Nze senga nali neekubagiza nandibadde sola nakuvayo nesimbawo ku bwa kansala wa district. Nandyesaasidde nti ndi wakagaali bansitula busituzo kanteekamu kati naakola ntya naye nze seekubagiza. Era nwa n'okulaba nti ngenda mu maaso newankubadde ndiko obulemu. Kati obadde okyambuulira wali eri wabeerera omuto emboozi wabeerera omuto ng'okula. Bakubuulidde ogenda okutegeera ng'otambuza miggo then okuva awo kyekyaddiriza. Kati okuva tebafaayoko ne bagamba nti oba omwana amagulu katugakole. Bantwalako mu ddwaliro ne bannongoosa olaba zino enkovwe ne bannongoosa nga bamanyi ebigere bijja kukola ki? Kutereera. Naye era tebirina nnyo kye byatereera. Naye lwakuba kati awo wo nali ntambula nga sina buzibu ate nga ndi muto nga sifa nayo. Naye obulemu bw'okula buli lw'okula ng'oliko obulemu nabwo bukula. Kuba kati wali nali muto siina na kyempulira naye kati okula n'engejja nga nezitoowerera kale nempulira ng'obulamu tebukola ki? Tebunnyanguira nnyo kati. Kati wajja otya ogambe nti kabwesimbewo ku bwa kansala wasoma paka mu mugundi ki? Okusomako nasomako kuba namala senior 6 nensoma diploma mu accounting and finance. Nasoma era natobanga nga anti wali nali nkyali fit. Ate nga ne bazadde bange banjagala nnyo. Tebansosola bazadde bange banjagala nnyo nakula banzaamu nnyo amaanyi. Era n'olwaleero luno amaanyi gano gennina gava ku bazadde. Era nkubiriza abantu abaliko abaana abazadde abazaala abaana abaliko obulemu. Abaana baabwe babaagale babazzeemu amaanyi. Omwana ajja kukula ng'ebyobulemu tebimukola ki? Tebimukale aliko obulemu naye ng'awulira. Ayina amaanyi laavu ye yava ku mama ne taata. Estimu etuweddeko lwa nsonga abantu abasinga obulungi twakula tetulina mukwano. Otyo omuzadde wadde aliko obulemu wa mwana aliko obulemu wadde taliiko obulemu kulanga omwana we omuzzaamu amaanyi ng'omugambo ojja kuba wa amaanyi. Omwana oyo ajja kikola kuba nze tatange bwe nali nga nzira ku ssomero nga tutula naye musenge nangamba olaba ng'oliko obulemu naye gwe kola kimusoma. Bw'ona asoma ojja kuba mukyala w'amaanyi buli omu tajja kuyisaamu maaso. Nange ne ŋŋamba kankole ki? Kanneerwaneko nkole ki? Nsome.
ekyo kyo nkikubiriza abazadde era nange nina mutabani wange ne muwala wange mbeera mbazaamu amaanyi kati bwe tubeeranga eyo mu kanso waliwo ekiseera kye twalina nga tulina kaawo nga mukyala naye ng'omwana wange mugamba olaba oyo kaawo ojja kuba ng'oyo kaawo waffe ojja kuba kati naye alina amanyira ed prefect ku ssomero lyabwe. Yes, kubanga nze muzaamu amaanyi nange okusinziira bwe bampisa nange bwe nkola ate muwala mugezi asoma bulungi naye nze mba mugamba ojja soma bulungi ojja yitawe buli kimu kyonna kwegamba abazadde naye kati abazadde abamu bazaala omwana aliko obulemu n'amusibira eyo mu nju n'amusosola n'amutwala n'amusuula n'amusibira mu nju bangi be tulambudde nga yamusibira mu nju amuweeramu emmere bamuteerayo obuteezi b'emmere tayaga abantu bamulabe ekintu kyenvumirira kuba kati oyo omwana olumu waliwo abaana nga obulemu si bw'amaanyi n'olw'okuba omuzadde tamufuddeeko n'abeera awo tasobola kutuula tasobola kukola ki obulemu ne bukula obulemu ne bweyongera olw'okuba omuzadde takoze eki tutafudde alabira ddala yazaala oba kisiraani oba ki naye nga ffe tuli obulemu tubulina naye ebyobulemu tubizza wali ne twerwanako ne butambula. Wow. You're such a powerful lady. Mukyala w'amaanyi. So kati gwe nga kansala ow'Abalema biki bye mukola eyo kugombolola ku district tubakiikirira bannaffe ne tuboogerera okusingira ddala twogerera ebizibu by'abaliko obulemu ne tubanoonyeza kuyambi kati ng'obugaalye muno mu Luwero mulimu ebitongole ebigaba obugaalye ofuba okulaba nti bwe baba bakusabye banno obawandiika n'oweerezaayo amannya bakukubira nga bagenda bugaba ne mugenda ne bafuna obugaali nkubira gavumenti omulanga ffe ngaba abantu abaliko obulemu bakansala abaliko obulemu etuwa entambula kubanga tubonaabona akasente nga bw'okafuna ate bw'okakwata n'okateeka mu ntambula buli sawa olina okupangisa emmotoka kyokka olina okugenda okukiikirira banno. Sobola okukitegeera mukyala. So kati obadde okyanyumiza ku mirimu gye mukola ku disitulikiti mwe nga bakansala? Bakansala era kwogerera bannaffe kubasakira kati nga wano bw'olaba ndi muzindaalo ne mboogera nti gye bali bangi abaliko obulemu abasiiba naye nga talina nakyakusibulukuka naye ng'ate agamba gwe kansala naye nga naawe disitulikiti ennamba ogiwa eki ne batuuka kati nga ku yiddi nga yandyagadde okulya kanyama naye nga tasobola kukola ki kwetuusaako kanyama ako ng'ajja kukubira kansala oba omwana abaana be babagobye school fees kansala nga tulina ssente zosobola kumatiza nga nze kati akiikira disitulikiti ene ey'Eluweero ennene bweti nga sina bwe nsobola kumatiza muntu bantu bange naye nga bannange alina obuyambi yenna ali eyo tusaba buyambi abaliko obulemu b'Eluweero nze omuntu yenna ankubidde ku nnamba yange nze njabba mutuusako ne wowe oyagalanga 10 abaliko obulemu 10 bakuŋŋaane awantu nze mbayina era nkugamba bugambi tukuŋŋaanire wano na wano ojja obawe kyokola ki kyosobodde. Ennamba yange eri 0756823869 MTN eri 0788361133. Kale bannange tubadde tuzze okulambulako ku bantu abalinako ku bulemu newankubadde tusookedde ku kansala ow'ekitundu omukyala Nusula Nanyanzi gwe wenna asobodde okubaako nekyomuwaayo naddala ku nsonga z'abasiibi abali mu kitundu kino munoonyeko ku nnamba y'essimu n'abalina bondi z'emmotoka omukyala ali wano yeekubidde omulanga osobola okumunoonyaako noga nti
nze Hajisula Wasula Motors nze ba Motors muli bayitirivu noga nti nze alhamdulillah musadde akiddeyo akamotoka kakano kamuvuge kamutwale ku mulimu ekyo kibeera kyakabi nnyo ne bw'obeera nga oyina mmere oyina ngoye oyina byakukozesa tissue toilet paper aw'ebityo oyina shopping yonna gy'osobola okukola nange kenyini kiguzi osobola okuntuukako ku namba yange y'essimu mba nsobola okuba nga mukutuusaako obulambalamba so kati yo last remarks saagala nkulwisa ennyo engeri gye tuli mu kisiibo ate n'okutuula nategedde nti nako kunye enkoya gye kukooya pozi bannange basebo ne bannyabo nyongera kubasaba ayinayo kyayina kyonna namba yange engeri gye ngiwaddeyo nsaba antuukirire ayina obuyambi ng'asobola okuyamba abaliko obulemu oba muzimbira ne bw'oba omuzimbidde rumwe mukuba waliwo abatalina ng'ayinawo naye ng'ate apangisa ng'ayina baamuwanga famire naye ng'ate ali mu bupangisa oba osobola omuzimbira butuba mbayina muntuukirira bannange naffe abali mu swawumu asobola otusiibulula oba kati idiina egenda kutuuka oli ne bwoba omuwaddeyo kiro ennyama tujja gyebaza bassebo ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ekinsanyusa ku kansala mukyala musanyufu nnyo okufa obufi mashallah as pretty as she is tosaana kumuteebereza nti bw'omusanga ng'atudde bw'ati toyinza kugamba nti alina ebizibu lwakasimayiro ako keyeekuumirako so bw'olaba omuntu asimayirinze mukwano omulekanga nejavaana kubanga simayiro kyekintu kyetuyinawo kati ekikuwa ku bulamu okitegeera so nga bw'omulaba wano olunaku olwaleero abakoowoola goyina abeera asobodde nti munoonyeeko osobola okubeera ng'omuyamba. Nze HK Media Hadija Kigozi mweraba.